Ain't your mama. Mufumbo bwakakati. Ugambe mami wadede. They are not able to the mistake other women do. They mother these men. Yeah. So ina kubeera mama woyo musajja, you're right. I understand. Mwagala nnyo. Era muyambe bimu tebabisobola. I know. Naye muyambe ne. Ate waliwo kigenda bw'oba toyagala kugamba. Waliwo yagamba mu. Ate omugamba bw'otande Your heart in your mind. enjogera eyo yembi kubanga obairanga ne olusobola nga bw'okuza omwana. Yes. Tomugamba bubi naye ajja kuyiga n'enjogera ate manya nti bw'obeera ku muno manya n'abali awo oba baana be baliwo ate bajja kuwulira enjogera eyembi bakwate fe tulina okusooka okukola ki because even waliwo yagamba house helper naye nga bw'ogambe kutegeera mwagalwawo lwaka waliwo house helper omwe yaleeta emmere musajja n'agamba tompa emmere n'agamba naye nga bagitadde ku mmeeza genda oli nakugambye nkooye ffenna tuva kukola ono n'agamba sijja girya mpaka ng'ogimpa naye already emmere eri ku mmeeza muneene yeebaka ne beebaka gali n'agaleetera okulya emmere nze kimu kyendaba suulasuula ebintu nakijja ku mbaga emu oli yali babuulirira mugole ne ngamba bino bye basuula busokisi eri kati gweteekawo omwabuteeka kana obusanga wabbali bulekeewo kubanga paka lwanayiga nti wali wateekwa bwe kyagala ayige kati ng'olongoosa ruumu ng'obuleka nga gite ebbali tuli bakulu n'abakulu olino yabukwata ye n'abufulumya ebweru n'abusuula mu ddirisa gwekola nadda beerawo ne waateeka buba tebabirabe anti ayagala kufuga bufuzi kyekyo agambye bw'abakitega bw'agaana bw'obulekangawo ne bupayiringa buyera bukubbali era ajja kuyiga ate bwe bakoppa bwe kiba kinaabakolera nabo bagire bamanye tebabuteeke ti omuntu oteeka wali kuba nabo bayigiriza engoye eziddugala zirina baketi wale sikubeera maama wo no helpa kati bintu nkuyambye n'okufunira w'onooteeka fena ate tukola tukoowa ate tonziza mbiri tewalidde gulu ate n'olwaleero tolebyo no banaffe abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Ssenjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen awo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo okukendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Ssenjobe. The mean woman. They're mean. I don't even know why you're loved, yet you were mean. I don't know. It's like because it's a blessing. Let me tell you, when I used to see that drama, it's a favor. You are peer. Yeah. Like, team who? But we don't like. Mariso. Why are you doing that? Why? Sorry. So in my mind, because I've seen movies, people in different movies. Only Omani the obsessed with a particular character over no other storyline to it. No character. No mucho. So I don't know. Did you get mufilde wale yagamba ko na kunyigira nagabi na yeba no. Bali banji n'abazukulu bangamba ti
naye jaja you are so mean nemuga really kati balabidde nti oli tabeera nze tabeera gwe yabeera gwe no it's like you you wear somebody's character. Well, you know how beautiful it is. Ofuna dirivu obwongo bwo bufuna dirivu ne weevaamu n'ofuuka omulala neweevaamu obeera waddala yes wentuusa okunyiigiza abantu ng'omanya nkikubye anti wakikuba naye neneewuunya kati abantu abasinga bakikuba olina okubeera nga walimu experience bo lwaki balonda gwe ekitegeeza naye toli no tebalonda bulunzi bambi kubanga nange saamanya like twali tumaze okusoma njagala nnyo okukola ekintu nga maze okutambulako nga tugenda n'omuzungu omu mu Germany yalina mukyala we nga mu Faransa naye nga tuli awo ndowooza limuga nti siwulira bulungi we bwekityo namuga kuba ndi mutunzi I'm a dress designer yandibadde owakabenje nnyo singa satta myaka egyo no like I was so busy with abalwadde bamaama balwadde baani balwadde everybody so like no bwe wodda ate abantu beerabira to be a real good designer olina okukiwa obudde because it's mathematics and my designing was different is still different and unique please yeah it's like this I make a plan nga nyumba we bagikola kuba plan yo nemanya then I make a block anytime lwonojja the fashion yonna nkozesa block eyo gye nkoze kiraba mbeerera ddala ng'akuba plan era nti to the point oli architecture yes n'owebbanga omutungira bulungi nnyo yes kati another thing mpozi nti nsobola okuba neeba nti ntunda na kipapula ekyo gwe genda okole copies z'oyagala oli ya designer designinga gwe genda kuba gye ziri ne mu maduuka ebweru eyo wano I haven't seen them ogula buguzi pattern bakulaga fashion eriko kati n'okwata bukwasa ekipapula ekyo they teach you how to go about it bakulekeddeyo ne wonooyita then you make the garment out. Is it in those like bawala bagamba kiri mu jeans is it the family or you like had the passion ngokula of being a fashion designer you had it those the whole thing is nti nina talents nyingi so I found that was also my passion so like I normally ask nkyogera nti nasalawo okugamba nti kantunge just because of the family I wanted to raise my family nga ndi kumpi n'abaana nensalawo nti ne mama wange bwe yakola kati nenva bino by'ofiisi nentandika kutunga nene nga njagala nnyo kola ebiri perfect if something is good to be done it has to be done well so wasomera ku YouTube nensomera no si YouTube nze ndi very organic sinaba kujja ebyo byammwe naye ennaku zino n'okusiba enviiri ebweru basibira ku nadda nabisomera Dublin mu Ireland nekisomera ddala have it all in whichever field you want. I receive in Jesus' name. Wow. Yeah, that one I think the humble bit was embedded from childhood, yeah mama waffe yatukuza nnyo ekya humble nga kyekisooka I find it's just in me that's me I'm not faking it people. I love people and good wetuka mu firimu neefuna abantu abanjagala baagala nnyo abatanjagala era mbaagala You know, like the strange thing is ng'abantu tebakwagala byokola no the thing is the way you get to people kubanga eri biba biwedde naye I'm a smiley sabusiru naye bwentyo
saagala mbeera nga bwesanga omuntu nkulaba mangu nina kimu observation power y'amaanyi nnyo until I can see that somebody is on my side, somebody aliko energy oba negative oba ki kati nkulaba nga ontunuulidde naye ng'olaba oyagala oba kubeera happy. Yeah, so I go fast. Yes. Then ekyampozi kyembadde njagala okubuuza still Kwayo, did you rehearse? Where? Did you narration yabatwala nnyo. Yes, narration. Where is this woman coming from? Yes. Most people related with your character. Oh, yeah. Yeah, I wanted it to be that. Okay. So did you research? Did you do what? No. No. Wait a minute. Yeah. I did. Yeah, you We are the pioneers wa Mariam Ndagire. Musomero lyeffe twasooka mu 2010. Okay. Nenga nali nava emabega nga nazanyanga nenga nzanya by God and guess. Nenga byalinga byakumala budde. I think everyone. Yeah, but time came. Nenga banga no, I have to give back to the world. Nenga no, here it is. Kati kandabe ngamaze okuzanyako n'omujamani. So nengamba kankikole ki nga tuzanye tunaye nga tuzanyira mu byalo tuzanyira under trees barefooted ekinaye nga tusensitizing abantu bamanye different abuses. Once you are being abused tosobola kukimanya tomanya nti trauma eba evudde wano mirembe gye gikugwako. So we wanted abantu bamanye nti trauma gye ziri naye nga tugenda mu byalo owulira ne tugenda naye nga bwe tuzanya olwo twakolanga practice. Omusajja oli yali w'amaanyi nnyo nga theatre ye was for the theatre for the oppressed bwe baziyita. Theatre eyo bagiyitanga Rafiki theatre. Abantu baali batono nze bwe nalaba bwenti nga bazanya nendaba nga different abuses bazifulumiza bulungi ey'okkuba eya control eya byonna manipulative byonna nendaba nga babifulumiza. No, wait a minute, wano waliwo kati nze okusa kye nalimu edda kye nalimu okubeera nga nali nzanyako nengamba no tuli nasituka busitusi ne mutuukirira omujamani ne mugamba ofaayo bwe mba joininga noonya byakola ebiri rewarding. Nengamba tagana yasanyuka nnyo nangamba no yeah we can do it kuba ndi mukulu bwe tuzanya abantu barelatinga tiddala biri serious. Ate saatandikirawo rehearsals nga tugenda nga tutandika ab'obuwaka mbagamba banengenze kuzanya with the purpose this time for non-violence and development. Nga tutandika kuzanya nga tugenda mu byalo naye bwe twazanyanga wansi w'emiti abakazi batulikanga bakaaba kuba beevumbudde nga tebamanyi baali balooza nomo n'abaami abaabeeranga bazze ne badduka beewuunya tebamanyi bamanyi nti nga byekyekinga. Negamba wait a minute tuli mu byalo naye kati eriyo n'abali eyo mu biyumba bali eyo basirise kale Mukama alina kyewuunyo naye nga ate nandyagadde okubiteekako ku bigger screen. Mba nkyali awo nga ate nendagire bwateekawo nti abaagala okuzanya nga nesitula nga mbeera ready all the time. So I just drove to Batu Valley ne mugamba nti ndi wano nkuwulidde nga nvuga emmotoka ne mpulira ekirango kyo n'atunula n'atunuulira bw'ati nze mukadde omuzibu temuseka ekigambo obukadde sikikozesa kiyiseewo buyisi. I don't know, God forgive me. Kukula obukulu tukula bukuzi si kukaddiwa. Kati munange nga anyingizaawo nga time etuuka nga bonna abantu bajja abagenda okusoma
nga tutandika okusoma nkole ekituufu the first school era ffe twasookamu kati laba tumaze okusoma what next simanyi naye nze kikulu njize we bazannyira ddala ebituufu n'ebbaluwa tuzifunye nange nga bannange batoototo ndooza bo baali mu kunoonya mirimu nga NTV eranga ndooza eyagala auditioning so they called me nze nga bampita maama mami ku NTV eriyo ki eriyo auditioning I told you I'm ever ready era navuga buvuzi nengenda siddayo I went nyingirayo simanyi na auditioning biki biba bikolera era ndagira awo teyatusomesaako nga ngenda nga tuyingira bampa ono yennyini eyalwananga nani eyalwaniranga entalo za Monica Lilian nja munoonya abaana balina bakuŋŋaanyaamu one time I miss them kati nenkola ki ne batuwa babiri twesike kugamba batuwadde tusomyemu bye tugenda okukola nga we nali yalina okunkuba neera neneesuula wansi nengwa mungoye zange zino sifudde ne bamanyayo nti ono kafulu gaba mu ngoye ze yovaayo bankubye gudi so but even before mukyala bwe yandaba yanga twandagadde tuzanyire nga simanyi ki naye nga jjukira nasaba njagala ekintu kino kibeereko ku screen kye tubadde nakyo n'omuti munange nga ntandika bwe ntyo nga ekifo bakimpa simanyi na kye bampadde lwaki nze gwe baawa okutulugunya I didn't even know that it was to do with what I had asked. So ebintu ebimu Katonda abikola so there was favor because I didn't go into it for fame. No, I just wanted to help people. So did it make you feel good? Like it really did. So many I felt so good. Yeah. Especially the emotional abuse. Yeah. It is the worst. It is the worst. But it's not as worse as you were doing it because for you were the worst. No, seriously. That's how it is. Eh? But like there's something she mentioned. Apart from this verbal, beating beat. Someone can abuse you emotionally. Not to know they're actually. Yeah, abusing you because there is. But in a chebakola manipulating. Mulina kukozesa na controlling. Munanga otuka n'obwongo ne bubula. Thank you. So that gentleman taught us a lot about kyetugenda okuyamba mu bantu. N'abasajja abamu kati yagenda ng'atamanyi nti ekisigadde awo akati muliro. Ate lyaloopa munne. Kubanga mujja kuleeta entalo. Naye nga okuva n'olondooza Banazala bangi beesala abamu baŋŋambanga nti bw'alinga onaatera okutandika nga neeyisaayisaawo nteekeko alabe naye would you advise Banazala okubeera nga babeera n'abaana baabwe banaalagawo abamu baba tebalina kye balaga. It's that Oedipus complex, I was told. It linked to it. Bikyabuzaale ndowooza kibeerayo nga bw'onolaba sibling rivalry. Muli baaluganda naye nga mukoonagana. Ati waliwo bana never, I can't let go. Naye nga bonna tebafaanana batyo. Kati naawe omuntu ali bw'ati wandyagadde omuwe magezi ki ng'oli ali mamizi boy. Ng'omuntu gwafumbirwa ali mamizi boy bannange. Kyokola nze bwe nandirowoozezza sema sibirinaamu nnyo obukugu. You ignore and start your life. Out of experience gye walaba eri eri mu up country. Bambi babeera bubi nga tulina obakansolinga. Naye nga ekikulu omutidde ali fine. Osigala omwagala bulungi kubanga munnange yakuzaalira ekyebeeyi naye obivaako focus on yourself. Well, the thing, like, I remember abanga omwana omuto ng'akaaba omaze omuwa emmere ate yaboloma ate biki anti akuse kati kola ebibyo kati nga mamina weso bwe yakolanga ne bamuwa emmere n'agitekere nga tajagadde so naye ebyo byonna kwekoza kubanga aba ayagala attention
So what I do, the kasana jimuwadde mmere, I mind my business. That's how you hold peace in the family. Then oli abanja omwana. Nange. Ebyo byonna kweyisaako. Abyami kubuuza. Nati kubanga nebuuza. Oba musajja yatazaala. Lwaki okakoma? Ina wa basajja olusi oli mutuufu sijjamu tebazaala. Naye tebaagala genda kukebera. Kumbe yayina losi. Kadde. Bano abagitawo nga baseka busesi. Nange bakujjukira. Bakujjukira. Basanyufu obusanyufu. Si kunsekerera. Ekirala kyenjagala nalaba very good story gye wakola ne Spark TV. Life body elsewhere in the world. Wali Zambia, yes. Banange in a foreign nga bwe tuli ku YouTube. So omuntu how do you manage culture okubeera nga abaana ennono babeera nazo life there omuntu akola atya kati ngaakulaba osalawo gw'osalawo kubanga nkirabye no nali siriza gwe tumanyiyo ffe twagenda as a family bano abaana baffe nga bato ddala nursery type naye nga kukwana waliwo abanguyira okwana emikwano nze nnyanguirwa nnyo nnyo I never find a problem getting to know people. So that is one of the things. Kyanyamba nakyo kati abaana mbalika ntya mu culture yaffe twagiyisanga awaka nze njogera Luganda omwami yo kyamukwata bwava eri gyakolera ya oluzungu lwe lusigala ku mmwa even up to now naye ng'alumanyi naye twakisanga nga okubannyonnyola mu luzungu lwe bategeera amangu so naye nga luno nalwo ndugobereza olulimi olwaffe nga it is the same thing tulina nino muwala wange yafumbirwa naye babeera Canada okimanyi nti eri boogera Oluganda era nange bwe ŋŋenda baba baagala njogera Oluganda ate nengamba nange nzize njiga Oluzungu kakati ndaba bavuddewo nga nzira mu Luzungu nga twogera obimuobeera obiwulyanza munaye abaana banne mazira singa kyempulyampulya erina muzungu ayogera nesiwulira byayogedde weesiimye banenza omwana nga buwogera nga bunkorectinga dda era waliwo pizza nga giyita pizza ne bunsekerera pizza nenga kyate kuziiki kati tomato Tomatoes. Auntie, they call tomatoes. Bannaye nga bacorrecting. Naye kwegamba neewuunya abaana baliira mbatungira bugomesi ne babeera bulungi nnyo ne beetaga ku ssomero kyakyaffe tukira kwegamba basomera ddala n'Oluganda ku YouTube waliyo abasomesa e Canada. Waliyo basoma n'okusoma. So when you went to that place you first made sure okola emikwano. So that made you feel yeah, at home because bantu wobeera wonna waliwo sewabeni Zambia Kapteni Kaweesa aba nga baali bangi omugenzi Mushenga yali ambasada waffe nga mu kifo woobeera nga weebali nga tukuŋŋaana nga tukutera okuŋŋaana n'abaana ne bakuŋŋaanira wamu n'obasomesa nga twesanga yatwogedde ate ffe eno tuba tuli mu lwali lwa Kiganda nga nabo buli wali buzannya naye buli mu Luzungu naye obudde awakanga era twogera Luganda naddala nze olw'emmere yampomera nasimbayo ebitooke obadde ki wanju wati wabitwala ate waliwo omwami yali oba Professor Kibuuka twasanga afuluma ye nga baatwala ebitooke ne basimba kakati baba bagenda Abannayuganda abaasobola twafunako ebitooke n'ensimbira ddala akasuku naye eri enkuba eyinza okumalako omwaka mulamba kitundu kya mwaka nga tetonnyeko so nga nina kubeera n'olupiira luva ku kitooke kino ne ludda wano naye amatooke ne gakula naye omutawaana ogwatuukawo anti bweri erikula olina okuyita Abannayuganda bonna tulye ettooke eryo ate nefuuka kabaga bannange kakati olaba expenditure nagenda kukola ssente ate nzire mu ebyo tengamba tooka olusuku n'olutya nemanyira akawunga
ate bakakola bulungi nnyo kaba gatooke akaabwe kagonda bulungi ng'ettooke. Emirimu tejja kutawanya kufuna kubanga mubatuuka eyo ne banoonya emirimu. Nze kye nakola era simanyi kutuulira awo era akyalaani ekirina era nga ntunga nga baleeta abaagala okukoleza abagole baatulwisa nnyo ne mu hotel 5 star wendi n'abaana tuli mu hotelo nayo ndowooza eriyo obuyaayeyaye lwansonga ennyumba nga bagaanye okuzituwa nga ndi awo ndinga muloodi n'abaana bwe tulina okwambalako tugenda okutuula tuli ekyemisana ate ne mudda bimanyi okitegeera abaana ate ne muddamu ne mukyusa ne mwana omumere nga mumera mutirimukirira wansi twatuuka ne tuliira ddala kwegamba ebyokwambaza abaana mugenda ku breakfast eyo mwambala ne kwegamba ne tumalamu emyezi kwegamba ne tufuukira ddala nga ekyalo kyaffe woteeri naye nga ndowooza sente baafunangamu obuyaaye bwali bwenna bwe ndowooza waliwo eyakirimu kweganga bwe tuba tusula mu hoteeri afunamu babamuwaayo didn't make sense oleka otya muno mu hoteeri emyezi n'emyezi kati abantu muyiga ddi okukola emirimu abaana bayiga ddi okuwaata naki abo baali bato nze nafunamu nga ntunuulira ebirungi ebibeerawo weekend bibeerawo functions what I used to do is just make myself up and appear. You don't look old. No, it's inside me. It's inside. Right? Yeah, feeling munda eva eno munda. Okay, so tell me about that. No, neerabirira munda bane mwe mulwawo okwekebera ffe tukwekebera kiki ekiri munda kibumba kitudde mu masavu things like that. That is a very nice tip for us. So look inside, it shows outside. True. And Katonda wanyambidde service eyo neetuuka kati tugikolako era nkolera waka nti we check you ne tukuwa supplements n'ekikulu ennyo tulina therapy eyo gye tukola nkuzibukula emisuwa gyonna kuzibukula amaanyi go because bagambye nti okimanyi bwe nkulinaana amasanyalaze weegali amasanyalaze tulina ffe kye tukola twetwale tulinga battery zigwamu amaanyi nazo kati omulimu gwaffe therapy yaffe kuzzaamu amaanyi ago era nga tumala kukebera ne tulaba amaanyi sikwebera abantu bano batya siriimu kukebera HIV. No, we don't do that because we don't deal with blood. Batya nnyo ekyo ebirala nebeerabira nti ebirwadde ebirala bijja ne kansa tetujja kumumanya kuba ezo dead cells ziba zaafa naye okumanya cells zo bwe zitudde ziri zitya amaanyi gaazo we tutandikira kubanga bagamba right tetukuma okukula especially these days lifestyle yaffe we have a lot of metals kati embeera eyaffe tetukwatako ng'essowaani ekyaddugala so we cleanse you. Then that after cleansing then ne tukujanjaba ne supplement oba ne therapy eyo yennyini kubanga tuba tusibukula makubo oluva enaakulabya olugenze luliko agadde ne kuzibikira kwekuleetera obulamu kwegamba traffic jam ebeera mu mubiri gyaffe kubanga bagenda ebweru nga bagenze kwekuba obuyiso botoxi skin esooka neekulakuleti iv biki olwo bweriyiika etya because nkulaba wano eyange etandise okuyikayika nga kirabika byo byedda mpola mpola tolimba naye ekikulu naffe tukuganya olimba wano tewali olaba banamutwe ne kati ebyo byonna tubirina when I do the facial njagala tukolako half ne tukuleka n'otunula mu ndabirwamu era ogayanguwa so we do that facial and then the skin the skin from inside inside out ne therapy tuba tugikola ebizigo bye tukusiiga ebyo tuyamba kuba tukozesa amasannyalaze
naye amasanyalaze ago gamala kuyita mu akabokisi kakolebwa Abachina n'Abarussia ti kasobola okukyusa amasanyalaze agavudde eri bwe kayitamu ne gafuuka agaffe ge tubeera nago okitegedde so ago amasanyalaze ge tukozesa ne gloves nga ziri conduct kati bwe tukwatako buli seelu yonna ekuliko yennyunya. You get it? You need to come and I show you. It is not painful. N'abaana abato kukyaka abali olubuto tubeesonyiwa bw'oba olina ebyuma munda otubuulira kubanga there is a way kati olw'okuba tubisomye to advanced level tumanya bypassinga. We are trying to and then fibroids ezo zonna nga tumaze okukebera tusooka kebera ne tukunaaza ne tukutreatinga ne tuliikiriza ekyo kyetukoze ekikuba kankuwa example enviiri si gw'oziragira zikule ojja zisala zeereete kubanga zirina ebiriikiriza era bw'oba tebiriiyo era tezijja kati ffe tuliikiriza kye tujjanjabye omulimu gwe okusigala nga era oliikiriza. From time to time. There is something that really scares me. What? Menopause. Is there a way that you can stop also menopause for? No, it's because I'm worried it may come. No, it will come. It will come. No, kirina okujja. Naye oyinza okiyitamu bulungi n'otafuna sweats ezo okitegeera mood ezo zaaki kubanga obeera bwoti obanga hormones tuzikuwa tuzirina era tuzizzaawo. Every woman should clean this uterus. Oba oyagala kujjamu biki oba biki but we should cleanse and you should see yourself n'okikola bwoti. Oh my goodness. No. Wow. Agambe tebakusala. They don't even nothing. Yeah. Just a small inside. Ne hormones z'okuttayo. Yeah. So ndi mu miliyoni mmeka? Akwakirabika ekintu ekyo. Engeri ffe gye tujjanjaba kuwonya. Si bino nti onoobeera ku ddagala buli kiseera. Otuuka ekiseera n'olivaako. Kubanga twagala abantu basipendinga ssente nnyingi nnyo mu malwaliro olw'okuba baba tebamanyi ne balinda obulwadde ne bumala okkula. Ate enzijanjaba yaffe ya wano eri symptom naye ffe tukwetooloola ogambye omutwe gukuluma guva ku ki ne tukigoberera mu short twagala culture eno ey'Abachina era nga bw'obalaba babeera tebakola ki naye beefaako buli kiseera beeyoza bukyayi bwe banywa bwonna bwakujja mu bye wabyalidde bi so eyo gye bayita traditional Chinese medicine TLC bakiyise TCM sorry yeyo gye batusomeseza ne tufuuka kugambye nze nkyasoma na kati naawe njagala obiyige because abantu bali bubi nnyo because kati ndaba you can help. Then ekirala bagamba nadde ensoma somewhere nga bagamba about retirement. It can be so boring. So is it one way to make themselves busy? Of course. Here I am. I'm a living example. Kati nze neesanga bwesanze soko because seweekoleko kati abantu bansanga busanze ne babuuza okikola otya so kiri easy for me to tell because I have used them. Sirina tabu bino bye basituka neera okulabyenga nosooka ne weekuŋŋaanya n'otula mpola. Kyetwagala buli muntu abeere happy. Wakitegeddeko nti neewe obwa minisita Minister of Happiness. Right? Ani yakuswearinga in. Sirina baana ye bajja kugimba. I want everybody to be happy. I love that. Yeah. I love that. Because when you get there, like most women, like the way you're looking, you're glowing. You know, Thank you. There's magic about you, like when Jenna smiling, and then you know you light up the place in Bagambo. That is energy you have. Kati energy eyo gye tuzibukula nayo. Kubanga bambi bakkiriza tulina amaanyi agatwetoolodde. So by using that therapy, sebo ne energy yo ekomawo.
Energy. Once it is blocked, bingi ebikyama. So what advice? I wish I'm ready to. You have to come home and test it out. We're going to come. Because Nenga you work Monday to Monday or yeah, anytime. Kubanga n'olwokuba kati mutabani twabisoma. Kati ali tuli busy okulaba nti abachina bamuliko nnyo tulabe nga abantu bangi nnyo abakola kye oluusi aba agenze kusomesa. Kuganya yasomesa yeah, but Sundays muntu abeera welcome. Young girls, let me say in their 30s, but they look like they're in their 50s. It's to do here. Yes, I understand. So what advice would you give to those women, or single mothers, stress, whatever, stress everywhere, especially women, because men say we don't take care of ourselves. Musooke mudduke nnyo okuva ku stress. Yeah, stress. Okudduka wali nja kuddusa kuba bwe nkukwatako obanga adduse kilomita 6 just by one touch. This is serious. You don't have to go to a gym. Bwe nkukwatako obanga akoze 10 gyms on that table oba ne bwoba otudde butuuzi. It is for everybody. Kuba mugenda ne mwetwala mu gym amasavu ganzita biki ne munda totegedde osanga olina cholesterol otuuka eringa olina clot naye gwogenze weekyange ndaba bweyambuka egenda bweyabika. Hours bwe tukwatako gym yaffe kati tutwale bwe nti eya therapy eyo, it's called bioenergetic meridian therapy bwe bagiyita BEM. Okay, kati bwe tukwatako essaawa eyo tuba nategeeza tuba obanga adduse kilomita 6 obanga akoze 10 gyms. Kati ate ffe bw'okikola tofuna sprains nti bw'ogenda mu gym ovaayo nti ate wano ne baga nti you have to do it again and again. And here you don't sweat. Byo byonna byonna ojja kufuluma bifulume. Sweat you. Advice to the women running away from the stress hard. Tukikola batyo tukola otya kubanga nze ekisinga era kyenkozesa kati bana kweyagala. Just love yourself. The day I started loving myself, everything changed. Loving yourself means abantu abasinga balowooza to love yourself you spend on yourself. No, you don't save money. Kati bw'oba weeyagala tojja buli kimu no kyokola kyonna okikola moderation. Kale katugambe oba obadde onywa nnyo kendeezaako ojja kwagala okulya ebituufu kuba oyagala mubiri gwo. Tojja kunyiiga kubanga obwongo bwo bw'otawaanya. Yeah, that's love. Love yourself. Ate ekikulu ekyo kiraba biraba ebyo oli awo teweeyagadde. Oyagadde omusajja yaba akwagala. Laba bw'atakwagala abo bw'osigala wenna buufa. Bw'oba weeyagala oli akuyambako bujambi. Yayongerezaako ku kyo. Whether oli oba toliiwo it's okay. Obwana bwaffe obuto ne kabeera heart broken. Oli gwaliko salida heart broken. Bw'oba oŋŋambye nti yogera eri abakyala. That's my advice. Bw'otejjanjabe ye agenda kujjanjaba. Bajja kuyita abeewammwe. Bw'ono lyandwaddeko. Oba okitegeera. Please love yourselves. Bw'oneeyagala ojja kulaba ne ssente ezikola bino by'ogamba oba bya ssente nnyingi nnyo. Bw'oba nga weeyagala. It's you. Banaleeta gundi simanyi bajeti z'embaga tojja kutunulayo. Sooka weerabeko. That is loving yourself. And then also and others babeera tuteeka nnyo love mu baana too much. It shouldn't be like that. Then afterwards ogenda okulaba kana teeka ku ate kagenze yagenda naye gwe obulamu bwo n'osigalawo otya. Balance your love, but most of all first love yourself. Nkugambye nze mmanyi n'okwehagingako. Let's hug. Oh, I am great. I am beautiful. Just buli kyoyagala kyeyogerere. That's the energy of universe ekyakikuwa. Positive affirmation. Yeah. Wow. So
So those katulade akasente naye nga yo everywhere. Pleasing other people. Situba tobakyaye naye manyi nti ojja baagala nnyo ate nabo bakwagale nga bategedde buweeyagala. So then paying yourself kati omukyala ali eyo bino byonna byetaaga ssente. Kati omwami olabamu nga gwe for you it was a choice. Okimanyi nti eriyo financial abuse ng'omwami n'akulemesa okukola. Gye bali bangi ne kati akugamba that's an abuse. Essimu tekutawaanye. Nsobola ogikuwa oyo ategedde mulabu. Munange bakugamba sigale waka. Reason ate abaana kakatogera abo bonna abo tubayita bannasisi mu kinoonye ekigambo ekyo abantu tebakyogerako. Nasisi baagi nnyo mu Uganda mu baana baffe bali ku There was a time I was in a relationship. I didn't know. Until one day, when I'm doing Kankule, those characters all about before you think, can abuse you. Thank you. Abuse you emotionally. No, you defend someone. You defend someone. Yes. When I told you to research about narcissism, ojja kulaba olabe nti abantu baafadda. Ebyo byonna butamanya tetunoonyereza. Tetumanyi. Kakati bagenda ne baleeta bundi basenga bababuulirira biki but wabeereyo omuntu ayogera ku narcissist n'okukyogera kikyannema. It is bad and people don't change. Ate omulaba akunuunamu bunuunyi maanyi go. Imagine bangi nnyo balina insecurity. Yes. Ate tekiri ku basajja bokka n'abakazi nabo bafuuka ensolo. Naye aba akuggyako maanyi go control nkegamba ozinira kuye alinga akutadde ku luki mukinoonyerezeeko abaana baffe mbabuulize. Kuga n'otuuka ne weedawutinga oba nze ndiko yiki. But compare bw'obeera oyogera wala nga bivaayo. Ate bulwadde. By the way, Sina bulwadde, si bulwadde. It's a mental situation. Sitaani. Aba yeyagala nnyo. Ekidemoni. Omanyi omuntu oba weeyagala nnyo bbina and then you belittle someone. N'oyogera ku size ye, eva yamukyamu, eva lera, then bw'omublamingako. Kikyuka ne kidda nti gwe obikoze. You have to apologize. Yes. Nga tolina nakyokoze. Because buzibu bwo. They make you feel. They manipulate. And then they make you feel like you can't live and you can't survive. You can't. Meaning you can't live without them. Mulabe edduka era byebyo n'abaana baffe abagwa amangu mu bulaavu obwo butajja. Kubanga nedda omuntu mala okumwetegereza. Ale nno tubeera ne tulowooza bagenda kyuka. Courtship is too long. No mugamazi I want 6 months. So can kwetegereza 6 months kiki. You can't learn me. Olw'omanya kale nno kati mwogereko n'abaana abayamba abantu bayogere ku nsonga eyo. Abaana baffe bafiira mu bintu bya narcissism ebyo. Simanyi mu Luganda oba bakiyita batya. Naye abantu era bw'omulaba adduka. Dduka. See, it's not like it's too much love. Era bw'alaba ogenda ng'ayongezaamu omuliro ng'olabika ng'akwagala ennyo okomewo akunuunemu obugungu bwonna. Kati n'ekyo kinoonyereze. Ekyo tosobola you die like that. Kati now atulaba kati ng'ali mu mbeera ogambye awadduke naye ate kati waliwo abamu nga bbaawe tamukkiriza kukola because bwenkulabye the house ogikozesa okukola obulango otungira waka atataddeko ne bizinesi endala akaseera bannaye waliwo yakutuma ssente soka omuŋŋambe sente kyesitegeera tukuza sente simanyi oba mukama nazirabako nga bukyali. So how did you do it? Kati ng'atulaba omugamba ki because bannange mukola ebyammwe bajja kubaziyiza okukola whether oba anti
the manipulate nti osobola okubeerawo n'ozungira awo bwotyo naye gwe kola noonya kola ate ekikunyumira aye tonyoma mulimu ne bwekuba nti oba otunda bunyanya ku gundi kibanga kyekikunyumira kola ekintu ekikunyumira beera n'akasenteko omukazi si lutalo sente zizo ziba zizuuku balina kutulabirira babyogera dda bagamba ez'abakazi zibeera mu banki kizanjawulo zijja nga ze zammwe za bbulu kwegamba kyekyo kye bagamba nti ziba zanjawulo kuba sijja kujja nti ewaffe muto wange afiiriddwa ate era nkusabise kugamba kudipendinga okwo kwe kuleeta obuzibu ate nga bakiyisaawo ky'obutonde nti be balina otulabirira naye things change sijja kubikusaba sikusaba nakamu naye te kati babakkiriza okukola bamugenda okukola ne bw'oŋŋaana nja kukola mugaane era mukole mwakiri okolere babuulire kubanga buli w'osobola osobola okukolerawo akugaanya awo ate tekitakugaana okutambula n'ogenda wooko nazo n'ozikolera mu lujja balimba nabo obwongo bwo buyinza okwonooneka baatutonda tulina okubeera abakyala twekuŋŋaanya nga bwe nkyogera nti lwe tumanya egundi eddagala ly'olukusense eddagala ki munange owange yafunye entunuka biki ebyo bitegeera wishare that is how tuli banjawulo n'abasajja banjawulo kati until you go and read this book bakaita what your mother couldn't tell you and your father didn't know. Akatabaako oba kangunyo waliwo kano ka Venus simanyi mena from Mars kati mukasome okusoma kulungi nnyo kasoma ojja kulaba enjawulo kati ffe baatutonda tuli multitasking nsobola okulera omwana nga bwentabula amata ate n'omugenyi najja ate nenteekako simayiro sajja tebakisobola kkiriza ayinza kati okola ebintu bimeka omulundi ogumu bw'oba tokimanyi onyiiga naye ayamwebo because bantonda multitasking sobola okukola kino nakino ate nekimala I like the fact that wano kyoyogedde ekikulu ennyo okimanyi mu passion zaffe tusobola okubeera blessed in what we love most kati oyinza okuba nga ewaka either nga kati nga gweyagala byawaka kutereza waka biki naye bwe ndaba bimmalira obudde nga sifunye saagala kitangattako kuba nja kuwera ennyumba buli lunaku mbeere ku ekyo naakola ddi ebizaamu zisaagala kitangattako ekyo no you set your boundaries kati nasalawo ekitangattako obeera stagnant oli awo era bwenjira nengamba saawa yakubalula kangenda kindi ngenda ng'egyo byenjeyo ngambire because what I also wanted to always ask you is about we normally use house helpers. Why did you choose to look after your children? Gonolekawo omulimu gwo. Wakawulira. Ndagulekayo. That was a bold move. Okola job kati wali weetaaga capital? Yes. Sinyo. Sente sikuzanga sente. Teri akitegeera naye nze sikuzanga ku sente. Nazikuna kulanda ba sente. So sente is nothing naye wali okuleka omwana wange nga mulese ndi mu kasenge ka boosi kubanga secretary nagamba oba basasudde mmeka be bamanyi naye nze no sadda nakolanga emyezi gijjo tebangoba nembagamba maze kanzira awaka nja kuyiyizaawo byenkolerawo ebirala because me I thought that maybe abaana bawalwawo okufuna abaana kati bwafuna nogamba nali muntu siri muntu w'abaana nnyo naye ate nga sisobola kusitandinga mwana nga ndi wano ate buli kiseera ndi eri abalala bakisobola naye kyotasobola tokaka kukola abalala kye bakola kati nze nali sisobola abalala babaleka abaana n'agenda n'akola era luli ayinza okwebuuza ti gaffe tubeera nabo yeepanga naye nze sikisobola ate tonkaka gwoba mwogere in the end nafuna abaana bange batereevu bulungi
and in the end, she's happy. Yes. So your opinions don't matter. I just love the way of living. It doesn't matter. This is what I can do. I roll with the ball. Right. You know. Right. You know. I'm comfortable this way. Yeah. I love that one. Yeah. So how to nga mbeereyo niweeraliikirira abaana kyokka oli wano mu ofiisi okuba ng'okuba obutayipu nfune sente n'otuuka ewaka n'osanga ng'omukozi omwana we yamukubye yamwokyeza amazzi yamukoze biki. So if you can nga bw'oyogedde I opted to work around the house and I did it. Ate nawe bwe nalaba nga bakuzeekuzeeko akatono naye nga kambisomere ddala. I have that bulwadde perfection. I can see. Bwe ndaba kikyamye ekirungi mba nakirabye dda. So ngendera kikyamye. That is very good. Kati ekirala kye mbadde njagala neera still. Been a baby. Mwaneereetedde mwanayine. Thank you so much. You're welcome. Oh, we bakola batyakola. You toast. Ekyo mbadde njagala neera okubuuza. Ati oleese ebya juice nonneera bizani stay home neera still ku stay home mom. Manye ekintu kye njagadde ku ekyo okubeera nga abaana wabago bagamba tugrominga mibiri. Somebody ali eyo abaana bwe batuuka mu teenage life banaye okukola babeera kyebaagala kwala obuliri bizinesi naki omuntu oyo abeera abikola gabe bona nate n'atakukyawa. Nedda kasa tusooka mukwano. Omukwano nze kati nyinza okugamba nze bagamba mbuno owulira mukwano gwo ate era nga bwe mbawaana nnyo kubanga bye bireese obwo obunasisiti kubanga baba tebalina self esteem balina awakyama tebawera tebajjula naye nze ejja kuwaana bwe walungiwa n'okomayo olina kulungiwa. Ojja kulungiwa byampaka. Yes, kuba sijja kulinda musajja mulenzi. Sijja kulinda musajja y'abaamuwaana ate alowooze nti kiki. Nze akwezaalira nkulaba oli muyitirivu. Yes. Nagamba my mom told me. Batugamba my mom told me. Thank you, but my mom told me. Muzimbe yeewulire. Bw'oba munaakasendezi kamuwe. Muwe ebyetaago bye. Akasimu ng'ogira. Ate nako. Muwe naye ku time etuuse. Yeah, you guide them. Kirungi nti abaffe tebaakulira ku analogy. Ani ono? Digital. Technology today. Yeah. Naye twafunanga obudde. Obeera nabwo mwabaakulaba mwabagudde n'omulaba nagwo. Sirimu ate namanya sigenda kuzaala nnyo. Nezaalira abaana bange abawala babiri n'omulenzi omu Honorable Goten Nisani nenkita kale eyo nzaala akatono naye nga quality. Nali wakuzaala nnyo nandizadde nnyo ndowooza. Maama yazaala 13. Kati olaba peer pressure friends ogenda neraba abaana ne babeera nga balina emikwano emikyano. Ate kati mbagamba zaala omu oba babiri. Mama nange kwena generation. Gye mulagala abaana. Wano generation n'omu bw'ati amala. Naye ate twagala okugaziya amawanga. Kati emikwano ng'obayita ne bajja ntino omanye emikwano gyabwe kubanga mulimu ebintu ebimu bye bayiga abaana. Banti bakubuulira gundi mukwano gwange maama nga famire olwo naye efuuse baaluganda naffe. Ka sleepovers wadde obikkiriza? Nera mbadde ntegedde tasobola kubanga n'awaka wennyini oba olina kwetegereza kuba n'aliwo ayinza okumukwata. So ate mujje wa mutwala eri tolina bwe weekyusiza wonna. Waliwo bambi yakola sleepover abaana ne bakola ki? Naye nga bagendako emukyala abaana ne batwala emukyala. Bagenda mu kyalo ne babeerayo kubanga naawe nga kwoli. Mama wange yaŋŋamba abaana bagenda naye bwe baba sleepover nange ensula gye basuse. Nagamba omwana munaye bonena amaka ganjawulo tulina rules za njawulo. So it's kinda
n'olwekyo beerawo bwe kigaana simanyi kati no mulina ne bukamera beera buli kiseera nga bw'otunulayo olabe mufuukeko bambega omwana muwe ku bambega ne menta nebiri kubanga menta byotosobola mubuulira oba ye nga akitidde agenda eri omukwano guteekewo nze nzijukira nga ntukula nga tuli bato nnyo naye nga twalina abakyala babiri ng'omu nga mukwano gwa my sister anzirako omulala besinga wange kati owange ng'alina ekisa kingi nnyo nansiruwaza naye nge nentandika ekisa nakati mulaba besi kyeŋŋamba mulaba mu kifaananyi ng'abeera smiling kati menta oyo n'abeera yayingirawo nga sitegedde naye nga buli omu alinawo owuwe but I was nemoldingira ku oyo. So it's not that your parents stayed home. Okubeera gwe n'okivaamu n'ogamba wasalawo aba mama wange twakula naye era ye yaleeta ebyalaani awaka ye n'agenda musinga n'abisoma bulungi kati ffe ne tukula nga tukibba mu bubbi ne twetungiranga engoye zaffe so bwe nalaba nga naye yabeerangawo bagula buutu emabega emmotoka ebintu ne bivaamu ne tulya naye ng'alina kyakola naye nga yali stay home mom. That is something. Yeah. So mommy, these days, I know people, we still have to somehow society get married, blah blah blah. Yeah. Something the ring I'm like like the ring. So what has been the secret? Like what is the secret? Like is it different from these days or just n'abakakati musobola okikola nze nfumbye emyaka 42 nze myaka gya muntu abantu wano gwe bagambye wa 2 months eyakadduka kuwulira na interview nze somebody naye wa 2 months n'avaayo ebaga yawedde anti bakola ebinene nnyo nze nabajumiza embaga eyange twanywa nakacaayi ne bukeeke buno obwambadde bunappi obutegedde akongana kasubwa embaga yasaala gwogisaako kakeeki ate nakozako obwali bwabisa mugomesi wangi proposal twafukamira bambi yansaba bulungi nnyo gundi proposal naye ebyaddirira byonna nga byebyo kyayi mukaluwe kuba sinywa mata bizugu embaga negwo wamma kati n'atakwagaliza bano nti balogo bandikugjeewa oba okitegeera naye nga twayanjula byonna yanze kati andeetera budget oba onzise nze saagala kumbuulira ebyo ngobawaza cupcake gw'oyagala kujja buziiku ate ndinga nzije n'ekirabo bwe mba nzirina ebintu bino yagamba mbu yekimunyiiza kati nga ne mukwewa ebiddagala byange ebiziyiza okulwala nga nzirakusonera gwembaga obuntu mitwalo katugamba 2 okwira bayawukanye ngabula okubaga mukomyewo sente zange wano gwe nazisaba nanga abanna nemugamba mu pesa ate bamanja ne balance nga bamunkubira n'essimu balance tukate nga bagenda kumalayo naye kati ombuuziza mukikola mutya I think nze kyendabye kwesiga kuba trust kati nze ondaba ndi muntu w'abantu ate kagambe munnange ate ye yali closed bw'ati naye nga amanyi bw'atyo essanyu lyange liri kubanga amanyi kyensanyusa kuba neeyagala kati naye akimanyi bwe binsanyusa kubeera mu bantu. You see, let him know how you love to be. You know, I think we need to study we need to study our partners. N'otegeera ekimusanyusa bwano mu kusooka mubeeramu buli omu ate nno ffe batubuulirira nnyo n'osooka obikkako obikkako ky'oli n'osooka ovugako olugendo lw'oli ogenda okola nga lukumenya n'ogyayo kalazo awo n'amanyiira owange ayagala bantu
mwabali kukwanjula ng'otunula wansi. Otunula wansi. Naye n'osooka n'okafugamu omwezi ebiri esatu oba n'omwaka. Nokwekola nga bikumenya. Ekitegeeza bali batuufu mukyuka. Tukyuka. Asamala kubeera nga mwambadde buno obuntu. Anti kati abamu nga fe batamanyi kuyomba. Kati weesanga nga toyagala kuleeta lutalo. N'osooka oguma bugumi buli kimu n'oguma n'osooka n'okkiriza n'onvuga. Naye ky'oliira kivaayo. Nze njagala wali lwali. Sibeera bali negative. Njagala nnyo omuntu alina live vibe. Kati nga omanyi fiction ebaawo labitakanya mu marriage. Kati bw'oba neesize nga communication you will buli wentuuka nina okubulira ndi wano kati ndi wano nnywamu osaawa wano ndi wano kati. Nga bw'obadde otugamba kati ntuuse wano and it's very cool. Abantu munaye we find it hard. Kuba alina okumanya bwe banampamba oba kiki. Naye bwendi mulamu kati ndi wano. Ndi wano. Yogenda okuwulira mbagula nga nsekonjereere. Kale munaye mulimu abantu abalina abaagalwa ebweru nga ye tayagala gambako mwami nti munnaye ndi wano. Wakiweereza SMS wadde ali bweru si ekyo mugambe nti ngenzeeko eka si ye kukubira simu nawogamba munnange ndi eno nno mu kyalo nayiseeyo nga ye teyategedde ennyumba ye wagirese temulimu. Secret endala okulimba. Nze nagula sirimba. Kale simanyi kulimba. So bwe nkugamba kyekyo. Era bwe mba sigambye mba ntidde buti nti kiyinza okunviiramu ki obuzibu saagala kyagwa. Nkugambye ge mazima kyekyo. Kati olusirika lutawanya nnyo abantu ne banyiga waniya balimu. Nga oyogera n'abaana bo. Paka lwe munaaluta. Libeerawo. N'owandiika opapula batakalaba. Omala budde. Genda ogambe gundi agyali emmere. Just be yourself. That is all. Bw'anaanyiigulukuka nga tuddamu. Gweganya okugenda eyo. Toyagala kulya okenze kandye. Emmere weeri. Ate nfuuke maama wo. Lyako nno. Ebyo nnyo. Lyako akatono. Ate lweggulu n'ekyeggulo tewalidde. No way. I'm not your mama. Mubufumbo bwa wakati. Kugambye mami wadede. Naye wamoni mutu the mistake other women do, they mother these men. Toyina kubeera maama w'oyo omusajja, you're right. I understand. Mwagale nnyo. Era muyambe bimu tebabisobola. Naye muyambe. Waliwo yagamba ate omugamba bw'otande enjogera eyo yembi kubanga obeera nga ne olusobola nga bw'okuza omwana tomugamba bubi naye ajja kuyiga n'enjogera ate manya nti bw'obeera ku munno manya n'abali awo oba baana be baliwo ate bajja kuwulira enjogera eyembi bakwate. Ffe tulina okusooka okukola ki? Because even waliwo yagamba house helper naye nga bw'ogambe kutegeera mwagalwawo lwaka waliwo house helper omwe yaleeta emmere omusajja n'agamba tompa emmere n'agamba naye nga bagitadde ku mmeeza genda oli nakugambye enkooye ffenna tuva kukola ono n'agamba sijja girya mpaka ng'ogimpa naye olwedi emmere eri ku mmeeza munaye ne yeebaka ne beebaka gali n'agaleetera okulya emmere. Nze kimu kyendaba suulasuula ebintu nakijja ku mbaga emu oli yali babuulirira mugole neŋŋamba bino bye basuula busokisi erika n'erika ki ebinene gwe teekawo mwabuteeka kaana busanga wabbali bulekeewo kubanga paka lwanayiga nti wali bwateekwa bwe kyagala ayige kati ng'olongoosa ruumu ng'obulekawo nga gitebbali tuli bakulu n'abakulu olino yabukwata ye n'abufulumya ebweru gwekola nadda obeerawo ne waateeka
okukka obuntu mubo tebabirabe anti ayagala kufuga bufuzi kiki agambye bw'abakitega bw'agaana gw'obulekanga ne bupayiringa buyera kubali era ajja kuyiga ate bwe bakoppa bwe kiba kinaabakolera nabo bagire bamanye nti babuteeke ti omuntu oteeka walikuba nabo bayigiriza engoye eziddugala zirina baketi wale si kubeera maama wo no helpa kati bintu nkuyambye n'okufunira wonooteeka fena ate tukola tukoowa ate tonziza mbiri tewalidde gulu ate n'olwaleero tolebyo no awo mama you are mamaling mother so you're not a wife I'm not your mother I'm your wife but not your mother there's a difference nyumiddwa bannange are you Nenga biri serious. Yes, no. Nze njogera biri ku mutima. Ate nga manyi tebigenda kugola. Tovumanga muntu. Tobakola ki? Nze nkugamba nti bukyanzaalibwa nze siyombangako n'omwami wange yeebuuza. Nono tayombanga. Bwakunyiza okola otya? You just breathe in and out. Kati bw'oba onyiise. Edda nga nkaaba naye kati ebyo ate sikaabira ddala. Ndowooza n'omufu ayinza okufa ne sikaaba. Kubanga nakoowa ebyo ebyekito nga tonnamanya si mu bufumbo nedda ng'ekyengamba nga heartbreak nga tosaana kukaaba heartbreak zaawa ng'okyawanze sikyayibwangako heartbreak eno mwagitunuulira okyawanze heartbreak yali akwesooka nga sebefulaavu because if you love yourself like 70%, it's that and all your kojirekera ba others. Akabiri. Njagala akabiri endala zange. Wotu wabega happy. Ola ne mutabani wona yasese. Omusajja mweka akwagale kabiri. 8 is yours. 8 goje yakala. Abana bom ndaba wammeka kutwe. Kukinna kinana kyange kwemba wakuba bagenda. Bo bajagenda. Nayo seseza anyway, your experience manyoba. Mulimu abantu abamu nga batandika like they enter into marriage nga balina. Mwisawa tezinnagwayo ndabukyali kunze. Kyanyumirwa kulekeraawo. What areas would you Katembayo? Moto munabitola toro. Yeah. Supposed to be 1 hour. Hatuze bumbuzi. Ani nyumidwa. Ati male njagala owe n'abantu abalala advice. Nga bogamye mbwe kina 80% kibeera ku. Kacce neebuuza. Kale bwe biggootaana. Eri sisigamba wo ngamba kuba kubbo. Nga bwe tubiraba ennaku zino nga bwe biggootaana. Bwe mba ntandise relationship empya. Ntunuulire ku kinaana kino nti omwana wange bw'aba tamwagala nange sijja mwagala lwako kati now I'm kind of confused because you said bano abaana bagenda bajja kulaba so mbeere selfish neera amba omwana alina kwagala gwe njagala by force no abo abaana ekyabo kiri special nnyo nti kwegamba kyobaagala oyinza n'obaagala ekitundu ana gwe naawe n'osigazaana naye manya nti bwe bagenda nga oweddiza nga ogeddiza kati when is the right time kino n'abaana kikyenjinga kati bw'aba afunye new partner akola atya oli musiraamu nedda nti bw'aba afunye new partner nga yawukanye n'oli nga byaggwawo ng'ayagala okuddamu okufumbirwa asooke alabe baana bagamba tetumwagadde tetumusiimye oba ye gwaba asiimye abamajulira naye wabeerawo ate sijja kulimba nneme kwegeziwaza simanyi nnyo obukugu bwawo naye mpulira nnyo wekinyumira ng'abaana bennyini be bamukaka aleete maama nga bakuze naddala naye bwe baba bato baba bato babeere nga maama bagenda neeno ne bagenda ne baba nga bonna babagabana ate bulungi nnyo nga temulaga maaso mabi olw'okuba mukyawaganye naye abaana ne batayingira mu ntalo zammwe nze nina ne bemanyi
nga taata tafa naye oba kinga omukyala ye yasasula fiizi biki naye nga maama yateekawo akabega agamba dadi yabireese. You get it? Kuba mujja kula mukule mugambe abaana bakyawe taata waabwe teyawanga na fiizi. Tebamukyawa kubanga waaliwo bizibu bye byabwe ebyabanye naye bwe bakulolooza tebatuuka ne baseka ne baga nti raba bino bye twalingako. Naye kigamba maama teekawo akabega, taata teekawo akabega, abaana mbaleke babeere nga tugaana mwana wa muno kumugira. Ebyo bifu nnyo. Ekirala n'ekirala kyendabyeko ogambye nti omulabirira mpaka lwakula naye then ojja kulaba nga abazadde waliwo omwami gwe tumanyi ku Daily Monitor oba akyaliyo nga neera yakuza abaana be batuuka ku university paka bwe baamugamba nfuna omukyala naye n'alaba nga ali ready kati to settle. It is so good. Huge sacrifice. Yes. Huge. Bakyala mwerabirire, self love. Mommy looks so good. Gwe mumulabire eyo manyi sometimes camera zigenda zitukira but she looks good. Thank you. Azze nga atambula straight talinga bina ng'akola what no straight. Si bino byakuliddawo bina asooka n'akola bwati ku myaka gye myaki ne posture ngenda bunga nzija ne posture wulira posture zino gwe wejjukiranya mujjukira ffe gye twasomera edda nga batuga sit straight. Sit straight. Kakati ebyo bye tukola bitukoze bweti ne bwe munajja ewange abajja ewange olwo olubango tulugjawo sit straight mulimu abamu nga tulina emigugu nga gijja kubeera nga gijja kujjula. It doesn't matter, but that's the best. This is an asset. Kati mami tukufune bati like there number you can call those who want to get it is. Oh, here. Trust me, agambye any mukwate peni ne kalamu oba bino nabyo oba mukwata noni oba ali ku sigiri kwate ekisirinza owandiike wansi ennamba yino njibawa nino bwe mulaba siddamu wakira eri ku WhatsApp mumpeereza aka WhatsApp kubanga si buli kiseera nja kuba ku simu ezo naye ennamba yino kambawe ya WhatsApp 0705451198 kambaweere ddala n'abali ebweru musobole kuya 25 plus 256 705 45 1198. Eyo ate leeta ne sente. It is registered. If you appreciate. Anyway, let mannya ki. Ereeta ga mutabani wange Patrick Kabajju. Kiwedde. Stay young. Your son has done. Thank you so much, guys. Thank you so much, Mommy. Was it okay? Oh, lovely. Nice, lovely. Lovely, yes, it was. Lovely. It is nice. Nenze musaasire nga mutabani atudde wali awulirira. I don't know.